South Africa bayina byebagala Ramaphosa akole kubanga bw'atabikole obuyinza jabuvako naye nga tetabuviddeko mu kwekalakasa kw'abano akakiiko ke bataddewo ka parliament ak'okunoonyereza ku ye ku buli bw'enguzi n'okwenyigira mu kukola nga letakkirizibwa kukola mulimu gwonna guleeta ssente nga president wa South Africa kajja malaka mututte abayina bizinesi ez'amaanyi abayina ssente mpitirivu bazungu naye abazungu webuzi tebabakwata kubanga bebafiweringa bebateekamu amafuta mu basajja bano mu bavubuka bano okwekalakaasa. So ekiri behind ekyo kiri nti waliwo obukwakulizo bano bannanyini South Africa bwe baagala nga Ramaphosa kyagaanye yensonga lwaki baza okusana emisango emipya. Gavumenti ya Uganda tukkirize nti yadireyinga okujjayo abaayo. Ghana mu nnaku 2-3 yali emaze obbajjayo abaayo. Wano endulu yamaze kuvuga abantu tebasooka kuleekaana Kasolo kwe kujja ku media center n'ayogera byayogera then the following days ba diplomat ne bakola ogwabwe. Nye tobanenya kubanga nti ministry tebadde mu full minister kubanga statement salawo bitini kituufu Adoni yayebalego bawaneka kati akyala alidde simanyi oba anasobola akyali mu VAR akyali mu VAR kati Kasolo nga state minister abatalina kyasobola kukola kyamaanyi okujjako nga bamaze mu kwasa obuyinza naye tukize tugante banji bana Uganda bakyaliyo because Uganda okujiberamu obubezi just living in Uganda nosulamu nokesa gulinga mulimu okufuna omutwalo kwa sente kizibu omutwalo naye atogusasanya dakiika nga guweddewo so nzera nyina benjogera nabo abaliwo nembaga mmwe okubeera mu Uganda mutwe bw'ekitiibwa kubanga gojja wano sebo batuyisa amaama internet nekulemerera nga tusobola kugibeerako kwa wamanyire ebyobwereere bamuwa emitwalo gy'ekyenda tekuli internet tekuli kye bamusalako tewali kye bamusalako ate ekyenda ekyo talina kyagulako azitereka buli mwezi kati najja wano omusajja afuna emitwalo 5 okuli land road kuli transport kwe abafuna 5 e Uganda katugambe mu zi company ez'enjawulo ate abo babede nziraberako ku TV nga bampa 5 naye nga bosi wange ngamba gwe sente zofuna batinya bazifunda mu mawulire okitegeera agameka 5 ebiriwo kati bikwewunyisa okulaba nti waliwo n'abalala abali mu kugoba ku visa okugenda e South Africa okukola bano bali mu kuvaayo ne waliwo abagobako naye nga waliwo abagenda yeyo Uganda olw'okuba nti Uganda gavumenti ya Uganda teyina strategy kuba vubuka kutandika mirimu kubanga singa bali ne strategy tewali gavumenti mu nsi wadde ya America wadde Bungereza esobola kuwa abantu mirimu bonna naye kyekola eteekawo embeera abantu basobola okwetandikira emirimu gyabwe nti netabagenda mu trade order netagenda mu trade order eyo nibo bagegeze mu trade order naye nebateekateekera we badda emisolo ne basasula emisolo nga mitini gwe kimanyi nti omuntu asuubula emmotoka e Dubai n'agyeta ku $8 million n'agitunda no $5 million naye nga kugamba musolo gwokka ebintu by'abasuubuzi biri enakawaawo biri ku gundi awo naye ebintu nga bimazeewo omwezi ne babeegayirira baneemusasule nga 3 Juni terunatuuka nga naye talina nazasasuza naye ebintu wabikwate mali gy'alina ottunda. Bannayuganda abamu ku bantu abakozi be bannayuganda munnayuganda ayiiya ekisooka n'ateekawo ka bizinensi awo kati yo gavumenti wemala omulaba nti akataddewo KCCA ekonkona negamba omusolo nayiiya n'awatanya nazimba ekizimbe nejja ne KCCA n'ekiggala negamba property rate togiina property tax eriruddawa mu nsi nga Zambia nyumizako nabadde Zambia nti omusajja yangamba nti Zambia bali banafu bazibu omulimu gwabwe gwe bamanyi gwakubba mmotoka ne bazitwala e South Africa ne bazitunda bo bamanyi nti ebintu babigula mu supermarket tebasobola na kuyiiya oli natekawo akadaala oli wasobola okujja n'agula wano fe tuyiiya gavumenti eri willing okusobola okutuyamba okuyambako abantu okutandikawo emirimu n'okusigala mirimu gyabwe kubanga bw'okola research bizinesi 10 ezitandika buli mwezi mu myezi 3 bizinesi 10 zezisurvivinga endala ziba zigenzi batunda guduwiru abalala land road abiwamba sente zimubuze naye ebyo gavumenti ye teyagala bimanya owayiwala ewajja ng'akonkona ng'akugamba njagala musolo tewali aliganye sasula musolo nze
tukubulire teri muntu atayagala sasula kibanga land road teri mupangisa atayagala sasula kuba abayagala kuba naye abakimanyi najja wano sasula naye embeera ye muteekamu okubuzaabuza ali UK yakamala emyaka 3 nangamba kubulire ogwo omusolo gwomusasula Uganda mutini fene UK tusasula omusolo mungi naye tukusasula twagala lwaki tugufunamu bwendwala eddwaliro mwe bantwala ne minisita we UK mwe bamutwala simola mujja mu dakika 7 oluguudo lulina lane 8 amalwaliro amasomero fenna tufuna amasomero si byagamba mbuno ono agana muri lyesomero ono nagana muri lyesomero amasomero stale tufuna yemu kati omusolo gwaffe gwe tusasula wadde mungi tulabajje gukola ki feno muti tetumanje gulaga okujja ko obugombo okubeera ku luguudo teyo byebyo